welcome to yet another edition of Share with RKB. Era nga mbagamba nti nga nkyali UK Birmingham ngene mpitamu ku bannayuganda be mansanzeeko ne tunyumyamuko wano na wali, but today with me is the young man naye nga yakava Uganda azze UK. So olugero lwe lunyumidde nenjagala tushalireko naawe kyesunyo to motivate you omwana omulenzi aliyo nga nawe wali agadde okubaako kyokyusa mu bulamu bwo awamu n'okuba nga ofulumako Uganda but ebintu bikyagaanye. Njagadde muleeteko olunaku olwayo tunyumyemuko ate olwakinedda. So today with me is Mr. Evans. Evans who? Muchibi. Wedira Lugavi. Yeah. Omanyi omubala we gutambula? Mpaka walako. Serukulu lengejja gwe basooka. Yagadde akawala Evans. Era serukulu lengejja. Simunya lunangwira. Yeah. Bwompa akawala? Ngebanja liwedde. Yes. Oh, bakuzaalawo? Banzaala Gayaza. Gayaza. Mpeo. Mami ninde gye bali? Mami yeka. Mami yeka gyali. Mami Yeah. yani? Mami yena Mirembe Harriet. Harriet. Abayiddira ki? Kasimba. Oh, bisaba Kasimba bonna bamaama. Bamama. Aboolugave bonna basenga bataata. Batata. Oh. Like mama yabazaala bana bameka? We are two. Two. Yeah. You're the first born? Yeah. But nange kyoli kati tokubanga ng'oli first born. Yeah, but nayenga we in total we are 6. You're 6. Yes. But with your mom you're only 2. Yeah. And you're the first born. Yeah. I hear nti okubeera first born buli kimu kyonna obeeranga mini parent. Kyo kituufu. Yeah. Because mama asiba kinzijukiza. Ngamba gwe enkoko njeru. Gwekino, so yeah. Tekikumalako mirembe? I'm actually proud. I'm glad to be. Okay. Yes. So sometimes abantu agamba abannanga omuntu anzijukiza nempulira nga nkoye gwe mukulu buli kade olina okweyisanga abantu abakulu. Yeah, at times kimenyamu n'obanga oyinanga gwe naye n'otuuka nga olina okwekomako ku bintu right, olwo obuvunaanyizibwa olwo oyina. So you're never a kid, you're always like an adult. Yeah. Teri kusamba mupiira nnyo, teri kwedugaza nnyo. Kwedugaza waliwo akulabirako. Right. Yeah. So tell me about your journey okujja in UK. My journey has not been easy. I know. To come here. But battling up with my mom because she's the person I've been working in hand to make sure that I'm here where I am today. Yeah. Then waliwo ne uncle wangu mulala. Okay. Omuyita Charles. Kutumidde Uncle Charles, I love you so much. Tabanga ogamba mwami wange Charles Bwanika. Oba mutabani wange Charles Junior. Okay. Omuyita Mami Charles awangalira mu America. Oh, tuli Uganda nnyo. Wali empigi ku bikondo. Yes. Okay. Kutumiddeko ne mama wange omuyita Irene Dagire. Yeah. So naye gwe mbadde nkwatagana nnyo naye to see that I'm here today. Yeah. Yes. How did it all start? Kwanga oli muntu atandika n'ekirowoozo nti njagala kujja naye tukitandika butandisi out of the blue. Yes. Kubako ebintu ebikusendereza. Just like, okutandika okwagala okuva mu Uganda okubaako kyokola. To me, olugendo lwange olw'okuva Uganda wabaawo embeera ekusindiikiriza mostly obulamu bwe tutambuliramu ewaka. Yes. Okunyigirizibwa kutusanga mu mirimu gye tukola. Okay. N'engeri system gy'etambula. Okay. N'onsanga ng'onyigirizibwa. Okunyigirizibwa ku mirimu gye mukola watuuka okukola wali otuuse okukola? Nali nkola. Wali omaze okusoma? Nze nasoma nga bwe nkola. Oh, okay. Yes. So nebaza ne mukadde wange yampulirira muwadde kyamukosa nga nze okusoma nga bwe nkola. Naye nasoma nga bwe nkola. Kyamukosa nga kitya? What do you mean? Because nali ntandise bukyali. Okay. What class was that? Because when nali nsoma mu high school, nali nkola mu holidays. Okay. Neogenda oba n'obucuba. Kuponta muvaakaawo. Yeah. Oba ne muyambako ku dduuka lye. Okay. Yes. Naye when namala nze senior 4 yange, I branched off. Oh, to where? Ne ngenda ku vocational school. Okay. So na ngenda ku Buganda Royal. So doing what? Nali nkola art and design. All right. Yes. Okay. So kati
when I was in Buganda Royal, life was 50-50. Sijagamba nnache nali ndakinga. Okay. Naye ng'era omuvubuka obaako ne by'oyagala okuggusa mukadde wo by'otasobola kumutegeeza. Right. So nensangibwa nga nina okuyiyaako ebbali kyenkwasaganya. Ng'oli ku Buganda Royal? Yes. Nera ng'okwasaganya awalala. Ng'era opoota? Nga kati ku Buganda Royal natambula nga ndoza omulimu ogwali available gwaku kubeera waiter. Okay. So nentambula mu bitundu ebyenjawulo, Mukama nannyamba nenfuna omulimu ku Serena Hotel. Serena? Yeah. How? Get really qualified? Because I think my audibility and my confidence also would help me. Because natuukirira omwami the first day nga siina kinjogerako. Nene nenyonyolako kyendi nembeera gyendimu nekyenneetaaga. So going to Serena was not like a staff ntindi oba nsayininze kati your daily stuff. No. Serena balina kye bakola ekiyamba like the youth. Okay. Like you can come in part-time, yeah. For the conference part. Noyambako ku conference side yeyo. So wenafuna wengenda nenkola. So which it was favoring me at school. Ti webakuyita leero osobola okugamba kale leero nakola lecture yankya leero nogenda nokola ki. But you're saying mu conference part kitegeeza waberayo conferences. Yes. That's when you work. Yes. Baba tewaliyo tokola teri kikumi. Yeah. Oh dear. So waberanga ofuira kawo kagalo. Leero wabeera conference. Naye Mukama yeebazibwe. Serena yafunanga conferences eziwera. Ku shows ezo conference nga mugenda n'okukola. So bannayuganda bakola ebivulu manye nti bwe mukola ekivulu ku Serena mwena abaana be batyo muyamba. So how much are you being paid for a day? A day we got about 15,000. 15? Yes. Kwe kuli transport, lunch and everything? No. Just 15, then never to lunch. Yeah. So kati bw'okola late, n'okola kiro, they will give you a car to drive you back home. Wow, nice. Yes. Nice. So emmere watukanga ku mulimu nga ate weeraliikirira. Era nga nze lwemba ngenda okukola ku Serena manya tesikyagudde kufa. Aleka nekyotolya. Manya nja kujja ku Serena. Kyenkya sitagala kino. Manya Serena igenda kungabula. Okay, so waterekangako twapaakingangako. Opaakinga naye ne system. Emmere ogitwala gy'otaguze. Okay. But it was a very nice place. Yeah. I enjoyed that time because nayigirayo bingi. Ngache. Because nayiga baatwala ng'obudde ne batusomesa. So anything about hospitality. Yes. Nakiyiga. Nenjiga anything about food and beverages. Because sayina nnyo education eyo. Ne kati education neemala ennyambyeko. Yeah. Nti bwe mba nina kye njagala okufuna nkimanyi. Sikyabuzabuzibwa nti kino kyekino wentuuka mu hospitality. Yeah, so nkyebaliza Mukama. Twaita learning on job. Yeah. Otageko just kat qualification. Naye ng'ebisigadde byonna the skills you have them. Yeah. Oh, okay. Kati wano wabeeranga kusoma ku Royal and Serena nga, you know, how did you balance the books? Wasoma bulungi? Yeah, nasoma bulungi ne bantikkira. Okay. Kyemanyi ndowooza nafuna weba first grade nafune second class kangambe. But I graduated. Oh, lovely. Nempita bulungi. Kati osomye biki? Kati mu art and design kuba nayagala nnyo interior designing. Okay. So kati bwe na branch nga nali noonya interior designing course. Naye kati ne baŋŋamba ku ssomero eryo olina sooka kukola certificate. Okay. Osobole okweyongerayo ofune interior design yo gy'oyagala. So kwe kukola art and design. Okay. So mbeni ngali tubaamu events management, decoration, functional art, byonna. Okay. Byonna bibaamu. So certificate n'ogikuba oluku mutwe? Nkikuba oluku mutwe. N'ogenda ku diploma? Awo n'osooka n'olaazaamu? Awo n'endaaza. Gw'okola ki?
kati na olumala okutikkibwa olugendo ate nalwo lwali luzibu. Nga kugenda n'okuluzibu tusooke tuddeko wali mu bivulu by'obeeramu. Kivulu kyani ekyasinga okukusanyusa ku Serena kyewasinga okukoleramu? Ekivulu kyani kuba byalinga bingi. Kyani kyasinga okukyama n'ogamba kyo ne batansasula kasita nkibaamu. Kasita nkibaamu. Nga omuntu gw'obadde osinga okwagala, you know, to see him or her performing. Kyali kya Kenneth Mugabi. Waliwo ekyabaddeyo kati recently, waliwo ekibaddeyo era kyajjuza kiti kayima kyakasinga okunyumira Kenneth Mugabi. Naaki nze nkwegomba balina Naaki mulungi ekasanyusanyu wonna nkwagala bambe. Bizibu ki ebyasinga, like the challenges you faced nga okyali awo mu conference? So ebizibu enafacinga as a person nti nalinanga okusoma ate nga nina okukola. Twala omukisa guno okwebaza omukyala bamuyitanga Madam Monica kye nasomeranga. Yampulirira simanyi naye teyanyigiriza ate n'ategeera embeera gye naye nanzijukiza nti olina okukola ki okusoma. So nyinza okuba saali nnyo committive nti naye ate nafubanga okulaba nti nkola ki mbeerawo nti n'oba olupapula saalukola nti oba nakwatibwa budde nayiiya nafubanga okulaba nina okugenda okukola ki oddukola because she was there nga kumobilizing nti tituwabaddewo kino genda okukola empapula zino osubiddwa kino. Singa ndowooza siye kunemerako kunkubiriza saanditikkibwa naye ayinza obba yetamanyi kye yankolera naye nze nasiimanga obwo. She'll get to see this. So Mukama nannyamba nange neneebuuliriranga nze nenemerako we namanyanga nti oba ebibuuzo binaatera seemeranga ku mulimu awo mbagamba nti ate mu wiiki nga 2 temukuba sijja kubeerawo. Kati ate nakyo ekyaleetanga obuzibu wiiki 2 bakuba tobaawo awo bajja kukubira mulala akola ki ali available. Kati bw'onaaba nga omaze nga oli off nti nga kati oli fine ate bakyabba tebakyakujjukira ku ladders obadde tokyaliko kakati awo n'osangibwanga obuzibu bungi ng'olina okukola ki ng'oddayo mu kawu. Muzikadde maama, what was her reaction about you like working at the same time ng'osoma? Tiyalina kyakukola. But yakutuzangako wansi nayogerako nawe, right? Yes. Nagamba ki? Because kyemanyi, yes, she can't do anything for me. Yeah, so ye ng'omuzadde yalabanga teokola tenange nsaasobola kyalina obuvumu obukola kyobukuwa kyoyagala tekyoba odde eno dde eri kiki naye yagumiramu nange kuba nange nayagala okukola. Ndi musajja mukozi sinyumirwa nnyo kubeeraawo nga siina kyenkwasaganya oba kyenkola. Yes. Waliwo embeera yakuteekamu eyo ey'okuba ntoyagala kukalubiriza maama wo? Ndowooza ye nkuzaayo gye yankuzaamu kyenyinza okugamba ne ngamba nti ono omukyala seetaaga kumukalubiriza bulamu. Ankuzizza nga ndaga nti omuntu yenna olina okukola nawe oba nti ki kuba ye maama wange mukyala mukozi. Abamumanyi bamumanyi nti ye mukyala mukozi. Otandika oddi okumulaba nti mukozi kasooke tuwabeko tuddeko awo. Watandika otya okumulaba nti maama mukozi? Like biki ebyakulaga nti mami ono nno mukozi? And what age were you? First okuva nga ndi muto kyenja okugamba embeera gye twakuliramu gye nali emabega kuba nze nyinza obba yesikimugamba naye ate wemba bwe nsikasika obufaananyi bwange obw'omubuto nsika maama nga akakaalukana alaba okulaba nga tubeera waggulu newankubadde yakola buli kimu okulaba nga tuli wano olwaleero oba nga ndi wano olwaleero naye bwe nsika ekifaananyi ndaba maama nga alwana cause taata wange Mukama mumuze mirembe saafuna nnyo budde naye cause taata wange yalinga ku mawanga nga naye ayiiya. So kati ebbanga lyonna nga mbeera na maama wange. So maama wange nga ndaba kuba buli kyanga nzaalibwa sirabangako ng'azuukuse ku ssaawa emu
okujjako Sunday nti lwasazeewo asigale ewaka lwayinza ozuuka kusanga 2 ng'anadde mukoowu naye ate nazo zombale ezo oba agembye ajjako era agenda asabe kati ajja zuukuka ng'era 11 era yeetegeke kati ate yasaba yakumakya kati nze obulamu bwange bwonna manga adde afuluma enjo ku ssaawa 11 oba mulwadde oba mulamu oba wali nkuba eri mu kibuyaga oba eri mu kisaawa 11 aba afuluma. Kiro kyakuwa kyakwega ki mu bulamu? Ekyokuyiga kye nalaba nti wemba nina obuvunaanyizibwa nina okulemerako ate wemba nina kyenduubirirwa era nina okukikola kuba maama yalemerako okulaba nga tuli we tuli olwaleero ma kulemerako okwo abakuteekawo naga ndinzekka basirina kyendi oba kaneyagaliza akagatta akalungi oba kaneyagalize akasaati akalungi akidongo nsibe wivu paka kabina nkyuse oba enviira enjala nesiige kino nesiige kino ate tetwandituusewa naye yeerekereza buli kimu yeerekereza essanyu yeerekereza buli kimu sirabanko maama wange nti musanyufu n'abantu obaki naye obulamu bwange ndabye kulaba nga abalala basanyuka so bwiki nze obulamu bwange kati mu kiseera kino njagala kusanyusa ye maama njagala kulaba nga aseka njagala kulaba nga musanyufu kyekirooto kyange kyokka naye mukama okuyayanako omutima gw'omwana gwe maama walabe ku ssanyu lye byange naye omulabeko ng'akaaba amaziga ag'essanyu nga sigannaku abaana bange banaalya ki abaana bange banaasomerawa olabeko ng'asanyuka amaziga ago ng'ate go galeese banange nkikusabira Evans. Amen. Oh wow. So abazadde abasinga abaana baffe tubajjukiza nnyo mwana ngo oli munaku olaba maama wumbonaabona nkeera seebaka biki okifunako naawe mu bulamu obwo bw'okula oba walabanga bulabi just action mami byakola nomanya nti mami wange akakaalukana kaŋŋambe kayitamu kyenyiza okwogera wabaawo ova ku mulamwa ng'omuvubuka n'akulaba kati ng'akubuulirira kakuyitamu n'akugamba embeera gye tulimu okolaki okiraba so oba ovanga ku mulamu omwana wange jjukira kyetuva kituliko jjukira gye tuva jjukira okukiruubirirwa kyaffe erina waakuleka n'ogenda yonna gy'ogenze mikwano gyo kudigidaako ki naye era akugamba ti byonna bikole naye kola ki jjukira era nakakongera oli nkoko njeru leka kuzza mu layini nakawulira era natuuka ng'eyo yonna byenkola kino mamange yakiŋŋanda nkoko njeru neweekomako neweebuulirira so kati nga tuzeeyo wali mu kusoma kwaffe ova ku Buganda Royal graduatinze so what was the plan kyekiddako so nva ku Buganda Royal graduatinze njagala nyongere ku bitabo naye ate njagala nkole ku ssente kuba nze mpulira njagala nkole ku ssente mbeko ne ssente kati nemba n'ebintu bibiri binzanyisa mu mutwe njagala maama wange sikyayagala ateeka kintu ku mmeeza njagala kati nzaaba ateekawo ewaka kuba kati ndi waka olwalina emyaka emeka musajja toyagala okuteeka ku mmeeza kuba kati wendi nina emyaka 22 ndaweza emyaka 23 yes so wali I was around 21 21 yeah. Okay kuba Buganda Royal nali 21 because nali emyaka 2 so kati nembanga ekyo kyendiko hena ne maama nga Evans okyali muto kiki kyofa ng'ate naye kimmazeeko emirembe kuba kimmazeeko emirembe naye ng'ate mu kiseera kino maama wange naye amaanyi gakoze eki kuba mulwadde kati anafuye kuba yalina obuzibu bwa goita so naafuna surgery so after surgery she never stayed the same so abeera week abeera so bw'ati kati ate alina mutwe wange kati nentola mwanze wansi neŋŋamba naye mukama nze njagala kusoma ne muto wange ayagala okusoma ate mukadde wange kimwebaliza
tatutudde mu masomero ga layisi nti oba maso nti nakulembeza ekyokuba nti tazirina nti asirina mugende oba mu UP oba nti kamanoonyeza essomero ly'ekkumi. Sebo UP itomuvuma naye si mubi. Si mubi naye ate si bwe mutindo omuzadde yenna gwe yali agalidde omwana we. Era sikyogera nti oba nvumirira abazadde abatwala abaana mu masomero go. Nzikiriza tebandiyagadde naye olw'embeera n'obusobozi basalawo batebaagaliza abaana ekisinga kwe kubatwala naye teri yandiyagaliza mwana. Gavumenti nesalawo nega nti mato olina busobozi ffe katukuyambeko mu kino. So siri kukivumirira era nkisapootinga era n'abazadde abali abatoba ne balaba ng'omwana agenda n'asoma kibeebaliza because I respect that. Kuba singa saasoma ate singa siriwa siriwa. So ekyo maama yagezaako okulaba ng'akola ki ng'akikola. So essaawa yonna producer agwa mu kamera. When I come, we just go straight. All right. Like 15 minutes. Okay. No worries. See you later. See you soon. Bye. So, yes, tubadde tukomyewa. Tubadde tugamba nti no mami nakufa amasomero amalungi mwamba musomera. Yes, yafubanga nnyo okulaba nga atutwala tusomere mu masomero amaki amalungi. Era kyo kimwebaliza. So embeera ng'olaba Kalo kwa mami ake yamanyi matono yagala okusoma ne muto wayagala okusoma. Njagala muto wange asome. Nange njagala nyongereyo ebitabo. Naye ate bwe natuuka Dorothy n'endowooza ku kintu ky'emyaka oba 3 oba 4 gye ngenda omala Makerere kyannumyanga omutwe. Ate nga ndaba gino emyaka 4 gino myaka mirala gya kulowooza nkola oba sikola. Tuule emyaka 4 asoma musomi sina sensi noonya kasente kyannumyanga omutwe. Naye ng'ate mu biseera ebyo mama ng'ate talina bulungi sente. Alina okulabirira eka, alina okulabirira nze, muto wange, mukulu wange, nga bingi nnyo ku mmeeza. So muli nendaba nze okusoma kwange kakukola ki? Kakugira kulindamu. Site emyaka tebagigerera kusoma ngezaayo nenkola ki? Ensoma. Muto wange kakole ki? Kayeeyongereyo n'olugendo lwe. Yes. Kuba te ye mukulu wange naye yali akoze eki? Amaliriza ebisomo ki? So nengamba muto wange kamuleke nze inemu mulodinga kati njagala kugenda kubeera sayina sente zeeweerera yalina okukikola. Era naye ne tutuula tukoze tutya. So kati awo ekirowoozo kino wekikomerezaawo. Ani akikuteekamu? Kirowoozo kino ndowooza kuva nga ndi mabega neegombanga nnyo okufuluma. Olwa dadi? Akyenyinza okugamba. Kuba dadi yajjanga n'abeerawo wiiki, n'abeerawo mwezi taliiwo. Ndowooza ng'omwana obulengere ennyonyi bugamba dadi wuuyo. Nga buli wengenda ku kisaawe ekyo entebe ndaba nga Mukama kino kyenjagala nange ngende. Mu kusooka kyali nga njagala kufuluma obufulumi. Naye ate natambula nga nkola ne mmanya nti njagala nfulume ngende nkole enkomewo. Yes. So bwe nakijja okupiikinga kuba nja kuzzaayo mabega bwe nali mu vacation ya senior 4 na poota. Kati bwe mpoota nzadde bange abo ne bantuuza nti sente zino z'okola ozikola genda zikolamu ki? Kwe kubagamba njagala nkole passport. Kati in fact yali long term ya senior 3. Kati mzee okunzizaayo okusoma okumpa amaanyi agaddayo okusoma kuba yali COVID. Kwa amaanyi agaddayo okusoma nga ngamba atotya ngenda kutwala America osome. Gwe kasitoba la senior 4 kutwala America kusoma. Wayagala kudayo COVID nga kuyise. Ndowooza yakiraba ono katandise okukola ayinza obba takyakola takyayagala byakusoma. Naye ng'ate njagala akola ekimaleyo. Yogenda bweti
Nenga ate nange nkimanyi kitekijja kukola. Nene ngamze alaika ngeri gye wazirinyanga okyayina amagezi awo n'engeri gy'ompisaawo awo. Omuzeeyi taata yagamba baabi. Kale ngenda. So that means nti ekigambo ky'omuzadde kirina engeri kimotivating omwana. Yes. So kyeyaŋŋamba era bwe naba nkusaya nno nze gwe muliko bwe mmala eno senior 4. Ngenda. So do you think abazadde abamu tebayogera n'abaana baabwe abaana bagana okuddamu okusoma? Yeah, I think. Kuba nze muzadde wange gwe nafuula ate mukwano gwange. Okay. Namufuula nnyo mukwano gwange. Taata, maama, nabafuula nnyo bantu bange. Ba best friend bange. Yes, nga sinaleeta. Obulungi obwaki. Obulungi ki obuli mu kubanga omuzadde atuuza omwana we n'ayogera newankubadde amulaba nti ali rigged about going to school. Bulungi ki obukirimu gwe bw'olaba newankubadde nti already gwali oyagala naye muzadde we yayogerako naawe. What you felt is what I want you to share with my fellow parents. Kati nze muzadde wange bwe nabanga nina kyenjagala nyenjogera nakimu yanjuliranga. Taata, maama, kino kyenkola ki? So kati bwe baakirabangamu obuzibu obanga si kyekituufu ekisaanidde baatuuzanga ne boogeranga nange. Neera newankubadde era ndi muvubuka mbeeramu mwagala kuyisaawo kyammwe. Mwagala kuyisaawo kyammwe. Kyekyo kyo kikola ki? Naye ate kirina kuva ate ku ffe abaana. Kuba omuzadde nawe anaayogera byonna naabikuteekako. Kubeera abazadde bakola ki gye bali bajja kwogera. Naye ne bw'anaayogera byonna naabipakira nga gwe nze nganze siri willing kuwuliriza. Kijja kukola ki? Kuyitawo, ojja kuyita wano kifulumire eno. Naye nebaza Mukama yanteekako ekisa nemba nga mpuliriza mu bazadde bange. Yes. So omuzeeyi akuzaayo osoma senior 4. Akupromises ogenda US? Yes, okusoma. Kuba nzijukira nemugamba kuba nze yanagamba nze mala senior 4 siddayo kukola ki? Kusoma. Ku HSC. Siddayo ebintu ebyo bimenyamu sijja kubisobola. Era ekyo kyantabani kiki kyoyogerako kuba ye maama wange yanjagalanga nnyo ng'ayagala mbe omusawo. Kuba baganda be basawo abasinga. Olina okuba omusawo. Tayagala akakofiira. Nenga nno mama segoliko sigamba musawo ekyo kiveeko. Era mwana wange oyigenda kuba musawo. Era kyamulumya nnyo omutwe ekyo byemulumiza omutwe ekyo kyekinambeemu. Namutuza nkwagala nnyo naye kino kankikwanjulire. Obusawo nedda. Sijja kubusobola. Kiki subjects nga zezikukanye math, biology biki? Basibiraba, basigatta nabyo. Gwe sciences muli muti. Okay. Zara tetukwataganira kodda. Naye mama nobeera mwerufu n'omubuulira. Nemugaa kimulumya omusaya abona kyonna kyoyagala kale. Nja kubeerawo. So senior 4 bw'ogimala muzeeyi akyayogera ekyogende USA. Ekyo kyava nawo kuba kati senior 4 aggwa nzeeyi omuzeeyi taata nga stroke era zongera okumukola ki kumutabukako. So after awo maze senior 4 yange nzeeyi Mungu yakola ki? Yamutwalira. Yamutwalira. Sorry dear. So kati awo ekiro kyogende US nekifiira nekigendera awo. Kati nga tukomyewo eno gye twavudde. Ekyokulinnya ennyonyi walinga okyagala okuva eyo emabega. Nali nkyagala. Kati wano kikomyewo. Kati kubeera maama yafuba omukyalo oyo. Simanyi. Otyo? Kyalo oyo simanyi. Kuba yamanya nkyagala. Era yafubanga nnyo okulaba nga nkola ki? Akintu yakuba ate sigwe ogusoose okujja kwange e Bungereza mbadde nga ntambula. Yes. Ye ne muganda we. Kutamuddeko maama ndagire nkwagala nnyo. Bafubye kyenjo gamba. Ndi wano olwaleero lwabbo. Bamanya ati kino kyoyagala mu bunafu bwabwe ne beekubakuba ne balabanga.
nga kituukirira kitukolaki. So ogusookera ddala kutandika okwagala okuva mu Uganda. Yes. Watandika na kukola ki era banno kubanga tokwagala bwayogerako nabo baakulukira pulaani ki okwagala okukola? Kwagala okukola kati nga omanyi waliwo ensi enkyamu e Uganda nga wakuba kulowooza kukola ffe nga aba low budget Dubai. Era kigambye enkyamu enkyamufu entiikirivu entiikirivu yo yeyanguwa kyenyinza okugamba etaliimu nnyo kulowooza. Senna mikwano gyange egyasooka okuvaawo negigenda e Dubai okukola. So egyo mikwano gyange nenjogerako nagyo ginga Ivans kisoboka kukola ki jangu tukole sente weeri sente weeri gwe jangu joga konzoka gasati ye nekuba mate kati nengenze nekusere nkoze nsigadde mbabuulira ate kakati gwe koko yingidde Serena oyingidde Dubai oli mu 5 star sozo ukakasa nebagamba ate kati nze mbagambye nze olijja we bati mu Pam Jumeirah mpulira eri wala netwis nembeera nga kyendiko naye ng'era bwe nkugambye omuzadde muki nalowooza eno nga ne maama wakola ki balowooza. So maama talina bulungi sente alaba ki ekindi ku mutwe naye ate alaba wasiwasi we Kampala sijja kumusobola tamunjagaliza anjagaliza kikola ki kisinga tunoonyeza nti Dubai anakola nange mwana tumusindike ajakole tiki tiye atusola ki ngamusonda nga tikisalawo tikali genda omulundi ogusooka tukisalawo tetwamanya okutegeka kino ne mukama ategeka kirala samanya sana kunyumiza ngeri gye twakijja mu ddiiro naye ndowooza kijja mu ddiiro wabaawo mukwano gwa taata wange ng'abaawo ddiiro gyaleeta naye ng'ate mwagenda otuferera nti eddiiro eriwe kuba kati tumanyi ali mukwano gwa taata taliiwo ate bw'ojja mu kiseera kino tulabanga nga ggwe taata okutuwewulako otusaasira ku mbeera gye tukola ki gye tubaddemu taata taliiwo kati zenga ki ng'omuyambi olumirirwa mukwano gwe agenze gwaliwo kumbe ye alina ki bigenderera birala. Tutandika nakolagana na mwami nga maama akwata nze ne mukulu wange tukola ki tutandika olugendo lw'ewala Canada nga ate yensi gye tutawulira gye tuwulira tutandika okulugobako olwo olugendo ng'olwo olugendo nalwo lukola ki lubulawo kiki lubulawo tebiriiyo lwe lwasooka olw'e Dubai mwaluvaako buvi omwana mwaliyo sente twali tetunnaba naye nga tukitegese naye kati mu kutegeka olunajja so olwano oluvaawo lutya maama ovule Dubai ovirawo ddala alabira ddala kikwagaliza naye ne mukama aleese kyeka kyekikola kyekituufu kati nga ekyo tukye Dubai tukize bali nange njagala ekisinga ngenda wamu ne maama kiri nkikoze eki kivuddeko mikwano gyange ate kikinaawera nama nedda mundeke Pam zogitadde pakitata Pam Jumeirah nedda ndi wano. So omwami oyo nga tutandika goba ku bintu esente waafunye atandika otuwa ebipapula ebitategeerekeka atuzunza natukubisiza amasimu tugenda okulengera nga atuza muki fagala deno deeri ekyo netukola ki netukyesonyiwa sente zammwe nezigenda netukyesonyiwa mwali mwaliyo nga mmekolo kokolya sandiyagadde kwogera bya sente naye yali atuggyeko sente netukita yes kati netusiriikirira netubeera nga tuli mu kiyongobero ekyo nkulaba ano zane ekirooto ne kivaawo awo nyiiza olwo Katonda wange muvuddeko kuba ye musaba
musajja musabi tumirako abasumba bange Pastor Roy Kasozi ne mukyala we no sorry Pastor Bishop Peter Cephas njogedde erinnya lya mwana omanyi bonna basumba bange naye omusumba omukulu ye Bishop Peter Cephas ne mukyala we Mrs. Rose basumba bange yes kati nga mbivuddeko nabyo taba mukama kwanga kasente akatono kubadde olina watinako bakalidde ka mama nga ate akamama nga kakuluma ekisale ngolina mu kusiiba kikolere bambi kakinnuma ekyo nga tukolaki tukivaako naye nga nagambye obala ne maama akolaki kati maama nakojja wange oyo Uncle Charles nyongera okutumira amutuukirira akomyewo e Uganda nga kibeera eri bwetu neki naye omwana wange njagala tulabe nga abaako kyakola sikaye katotya omwana alikola ki alifuluma kati netugamba Uncle Charles nga tutandika kukwatagana naye Uncle Charles teyatugambako nti oba neetaaga kino wabula yange tugambe ekigambo kimu njagala saala zammwe bugumiikiriza bwammwe sigale nga mukola ki olugendo lwetugendamu luki tusibu so natutuula netutandika okunoonya engeri gyetukola ki gyetuyiya ey'okuva e Uganda so nze ndi musajja era nagambye ndi musabi era mu kanisa ndi mugoma ebivuga obimanyi ebivuga mbikuba bulungi so kati Mukama n'ateekako Uncle Charles ekisa netutunuulira mu layini gy'edimu ey'okuba ebivuga ti n'ekitone kyennina kingasiza kitya ng'omuntu so netubeera okwo online netwefulukuta tuyiiza kaki nti olinako olabyeyo nti kano kagezeeko Uncle Charles ankubiriza nnyo kebera ku kino kikebereko kebera ku kino tukebera tedda ku kino nga bingi byetwakola ki byetwakebera so Mukama natubeereramu omwaka oguwedde netubaako abantu bano betuwandiikira era Uncle Charles ye yatandika olugendo kyasaano mutabani tufunyeeyo baki naye tetuli kushuwa tugezeeko bugeza saagala ogayaale ngerawe nkugambye nawulirizanga saakola ki saagayaala tutasanze application tuzitandise leeta kino kati ngera bw'obimanyi ono ali eri oli Uganda time version yanjawulo akuweereza ekintu mbudde ate naawe okiweereza leeta ate ayagala okwogera naawe obudde tebukwatagana ne mutubeera awo toli serious kola kino naye Mukama n'atubeereramu ne tulaba nga tutambulira wamu so tukoze byonna ebyetaagibwa mu application nga tubivaako nga tubyesonyiwa nga tubiva nako ndoza ng'ogikeberanga bakebera ku gonjo obaayidde mu mwezi ogusooka kati era abantu abo ne bagamba tuli kuddira maaso eyo mwaka ogukola ki ogujja nengamba bano balabika bakoze eki batugobye batutadde tubeesonyiwa tubissa bbali nga nkomawo okuyiriba njiya obulamu wano ekyaddondo nkikkiriza Mukama tokyanjagaliza Mukama omugamba mubiro nga olaba omanyi Mukama waika wano wonjagala era mline ngana ekirabika olina ekinene ekyontegekedde wano olaba ndi wano kansigale kanywere nanzirayo njiye tandise nentandika ka business kanka katono aka cocktail otabula byakunywa bitamiiza gwe omuntu wa Katonda ndi wa Katonda kituufu
naye mu nsi y'okunoonya ssente wabaawo n'ogaana kama nkulemberawo oba tokyagala era olikijjawo ambagamba ni Yesu miracle gye yasooka okukola yali wayi abantu abo balina gye bakikyusaamu naye katandika otyo naye ng'era si tekakola era kiryawo just kati wakijjawo ekya cocktails ng'abantu baagala nnyo okunywa Serena yeyampa sikiiro ezo so nenjagala nzireete nendeeta oluga diisoolo njagala kiraswet ng'era bw'otumanya ngo bitundawa era nali online kati nga nkola online onkubira nenzija yes naye nga nkola just ku birthday parties oba ka event so namukwano gange yateranga okumpita mukolere bamuyita Hassan yes yampagiranga nnyo era nkutumiddeko muganda wange yes kampagiranga nnyo nengenda nga nkolayo wenafunanga akawoga akatonotono naye ng'era ogenda nodda mu kupootako obe kati waliwo omwami bamuyitanga Meya yes yali mukwano gwaffe nga mpita ku workshop ye tukusala endabirwamu n'obeerawo n'oyiga ebyo n'obimanyi n'oba ng'oyiga ng'olina kuba saayagala nga ntuuliraawo ate nga teweeganya yes nayagala mbe nga ninako kyenkola tekati ate awo ng'ojja bavubuka banno tegwe leero tukulabye okola ki ate leero oli mudabirwamu ate leero oli muziba kegambanga nakyo kikusoomooza abandabye batya naye nebaza Mukama ekyo nakyo nenkijja bweki bulamu bwange nti gundi andabye atya awo bo nsanze ndi mukyafu lwa mirimu gyegyo kyenkola we kiba kikukoze bubi oba oli musanyufu sigala nange so nokiwuliramu emirembe nenkiwuliramu emirembe yes kakati nesigala nga nkwasaganya emiki naye najyo nentuuka nga mbikooye sente tezikola ki ndaba nkuze nkyali ewa maama kyempulira nkyayagala nteeke kuba nali ku Serena nga ofunayo ekyebiri eddolayo akaveera aka black eka naye ate nda sikyakikola nekinnumya omutwe kuddamu nentuuza maama nga mama kati mpulira nkikoze eki olaba otya kino ekintu kya Dubai kimanyi tokyagala naye tukikole ki tukigezeeko mama yita kyagala ng'okyagala yes ye yali ayagala nfulume enkole naye nga Dubai agitya lwolwa byawulirayo nti abaana bakolera mu bubi basibeera ng'eyo batagijagaliza nanga gwekakkana Mukama ali kutegekera naye nga nnemeddeko era bw'otumanyi we tuba tulina kye twagala ng'ate naye alaba nti bw'akiŋŋaana nze nja kumulaba nga nnemesa naye nennemerako kaka naye we yatendowalira naŋŋamba kale kyoyagala tukole ki tukikole kakati nga nkubira mukwano gwange ali e Dubai n'obusente obwo maama ye yabumpa muweereza ogende mutabani tetulina kyakukola ki kyakukola nga mpeereza nga ne mukwano gwange agamba nti Evans nze sinza akola ki akola visa nina gwe nkola ki gwe mmanyi azikola nga azimuwera ki naye ebiseera ebyo kuba gwali omwaka guno nga gutandika Dubai ndowooza yali 2025 n'engeri gyekwasizaamu visa zaayo kuba na Uganda kiganga tezikyafuluma bulungi nentuweereza sente nezigenda sente zaali zaki za visa naye ate nga ku luno zongeddwamu kubanga Dubai ereeseewo kati kye bayita ndowooza security fund nti owaayo zino bw'oexitinga nga bazikuddiza obanga ataddeyo bw'okyusa status kuba nali ngendera ku visitors naye nituuka eyo nze ate kati yayongeddemu okukyukamu kubanga bino byaguddewo nabiwuliddeyo nga kati kanazina kanziweyo nga akalulu kasanyingira ate nga n'emikwano gyange giri wiringa okunsupportinga nze naye weba kapeti nga yeeriwo nze nja kwebaka ku kapeti nkeera ngende nkola ekinzinoonye nfuna omulimu awo nga nfuna ezisasula akatanda
na kai kinaba kizibu wadde nabo deno deri kubanga nabana abasulamu na era tebakwakisi buli omu akwagaliza so gamba landiro odio no ngasula wano derede kwekakega tujja kuzuzaamu endera ngeyo koye nze sirina buzibu nga obwongo bungamba kola kuyingira abana mugamba olufuluma gwe mu wiiki emu gula wakasawo kusaako sente mama ndoza naguma ku buvumu bwe nina obwo nti already ndi ready parkinga ka case kuba manyi visa efuluma mu lunaku lumu yalumu si wiiki ninda kyekyo nakunga lububi ebe efulumi sibaka case mikwano njiba wako nti muze mukwano gwa eno olufuluma sina kyakye ninda ngenda olunaku olumu luyita naku bbiri ziyita nti abaye nga sikalabako kajjamu ebizibu bya visa bimanyi wiiki eyita wiiki efuuka wiikisi bbiri tuyingidde omwezi netunita kizire ono agenda okukebera gye yateeka sente nti ntuwe sente omuwala agent yeekalakaasa bla 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 adduka ezo nezikola ki nosumulula akakesi taata nakasumulula nakalekaawo kuba nali ntaddemu obugoye bwange bulinga kati nakalekaawo era okukagula ngenda out bambi najjaya akasaati nali nakategeka ka Dubai kankagenda sina kyakola just tell me like paint for me a picture olunaku lwe bakugamba nti omuwala yeekalakasiza nadduka that day lwali lutya twakolima kyenyinza gwe naani nze maama wange ne maama Irene kuba tubeera abasatu mukyalo oyo abbye sente omukyalo oyo mukama ali amanyi netuwungamu awo olunaku olwatambula lutya olwo nasirika nenyenya nentu kuba nze manyi okwogera ne Katonda wange abantu abasinga ezo ndowooza sirimukkiriza naye nze ntuula naye blaza my blaza kyonkoze ate leero wano oyiseewo kino ate musumaali kano kayingidde nnyo nensooka mbimuyira kubeera waliwo kuba twajja mu lugendo luno kuba kati twogerako bikulu naye nzize ngezaako abantu bangi nnyo nga bwe kugamba okulaba nga nkyusa obulamu bwange naye nga bonna balya buli babba buppi kyova nze ne agent tetukolagana era n'ojja ngo nga ndi agent wa kino obulamu baka sikolagana naawe sikolagana naawe ne bazitwala mukwano gwange kati naye awulira alowooza ngenda muyita mubbi Evans kankole ngenda kuweereza sente zo muganda wange waba omukyala agamba visa tennafuluma bireke wali zikuwa gwe zikola eki zimpeereza Evans nedda nze yabireeta ne muganda wange kikole ki gw'oli wange ze babbye ate kwagenda okugejjera tuli bamukwano ewaka nkyakwaniriza nkukkiriza tosobola kundyamu luki gwe trust yali y'amaanyi nnyo kuba mwesiga ne mugamba kite kola bukozi biki bibyo sente tokola ki abantu abasinga sente zibawulira ddala nze mulinda ba sente mugenyi kubeera kyo mama nga zakinyinyiza sente muki nga yazze totegeera ate nga yagenze tokola totegeera mugenyi ali awo ajja leero waali nkyataliiwo kegamba bwajja kale oyinza okumulaba nti azze naye ate tojja tegeera nti kituufu ajjidde ddala ate bwagenda aba akoze eki agenze so nze muli sente njirabanga mugenyi so manyi ate nze kyenvaliwinga emikono n'amagulu mu bulamu bwange ndowooza nze ng'omuntu nze yenvaliwinga mba nkyalina amaanyi agakola mba ndaba nkyasobola okukola sente so bw'onzijjako amaanyi agakola ate awo bw'onzigyeko sente naye bw'onzijjako sente nga nkyalina amaanyi nkyasobola okukola ki okukola sente ezo zigenda eyo wiiki nakaaba empunga kati awo ndowooza sente za maama zigenze mutunuulidde ntya sirina kye nnina sirina mulimu tudde butuuzi
ebintu bino ebya Mukama era wagamba nti kawaŋŋambye nti takeerewa ate takeera naye agira mukadde akatuufu n'akuwunza. So ntudde awo saamanya nakindiko ne nkwata laptop yange ngisumulula nga yo waayi siina kyengikolako mbeere wano mu email someko LinkedIn kuba nanoonyanga emirimu e Bulaaya wa wonna biki kebere toma ebinsijako ngenda okukebera ng'abantu bali ab'omwaka guli ogwagwa baweereza email ng'ennaku 3 webabega nga nti ssebo gy'oli wiringi okyaliyo kati banaabamalira obudde nze nkyalina ekisungu kyange batutte ssente zange neera sagwamu maanyi tosembera nnyo producer ajja kunzita sagwamu maanyi nkubira mama munnyonnyola nti bano n'abantu batutereddeyo akameseji kame bafere bibeeke maama mukazi wattu ekikola kiddako kati ngira Kampala tulabe kye tumuyiiyiza. Yes. Kati nenkubira naye Uncle Charles abantu baffe nno wano batutakuddeko keberayo tulabe kye tuzajja. Charles kale totya njakebera bwatu wayogera njakebera mutawani koye kali kuba ye yali kalimagezi typinga kino twagattiranga wamu era naye ng'atuuka kati oza tukoze tutya wano tuzanyeewo tutya tuyiyiza tutya wano nti tukole tutya kati katubaddamu bye twaddamu katusigala bye tuliko awo ntandise nti engeri gy'ovuga akamotoka mutabani noonyaayo kuba b'ovugira nkambuuza kyali wange awo nyingidde ntya uba kole kuba uba sikyagala kati kuddayo eri naye ate nawo nabe ne bibula awo nenzirayo kuba nze nnoonyayo mulimu gwange entambula kwata kompyuta nkola CV nkola amabaluwa gange wegati ga CV anteeka mu nsawo nga nyingira Kampala ngenda ddo tuddo buli ka hoteri kasita kaba kashananamu kwata kugana tambula paka Kololo paka Kololo Lugogo eyo nango otambula butambuzi osula kano ye nagwa kafo ke bayita Dynasty Lodge nembawo omuki abifafula nse nti nsobola nabampa kati wano wenafuna ate ekigezesa ekirala Dynasty eri Kololo kati nze mbeera Wampeewo Gaza Road. Oh Lord otyo kakati Dynasty okolera enkubyezi ngaki okola ki waiter olunaku yes naye bakuwa omusaala naye nga olunaku bakuwaayo ennyanga transport. Oh, that's nice. Okay. Kati sino transport wange ono nze transport gwe nkozesa okuntwala Wampeewo alinga mu kakaaga oba mutwalo amagenda n'amadda nti wemba ninnya taxi eyinza wali 3 ate mu kibuga tewali taxi olinnya kulinnya boda ekujjako ng' 10 oba 3 ke kakaaga amagenda n'akakaaga gumu 2 bampe 10 za transport tezimala buli we nali Emengo ng'otambulawo ne kati so atambula kuva Gayaza paka eno nga wala awo obuzibu ne bukola ki ne bulabika nene nga nkola tips zijja kunkaba naye obawulo otazikoze abaana nga babala omufuula awo wa bbiya nanga wanywedde bbiya 7 bano bagezi nga totuuka mu kawuta okwekayo buteesa opankingayo bupankizi egamba nga tolinawo balira bufuulo tolinawo bala adingo nalabako abaana nga bafuna chokolo n'azikuŋŋaanya
ngajja n'alaga customer kwa customer yayagalanga chokolo yezaabala wange yanywanga nnyo kati nga afuna eyo type gyanywa nafuna zichokolo zonna n'amayita ku mmeeza zino zo wakanywa balina system opanchinga indi alaba ssente ye gwe byonna bikola ye mwewe bataba tipu n'ofuna ekiyengeyenge so nga tandika okukolayo kale kama webale gwe nagwe omutandisi ne gwe soko endeka ku tipu kwennyini omanyi bannayuganda waliwo ebintu embracing like tipping someone manyi kyagali mu tipu era gakola ki mu bulamu bwo gwe nga waiter oba waitress kati nze okuva we nafuuka waiter sigenda mu kifo n'endyawo ne sitatipinga waiter abasinga agamba oyo akola malala naye ate kati nze amanyi munnange oyo kyayi kyovula nkubuuzizza otuyambe kubanga ffe sometimes tugamba si yafumbi lwaki mutipinga ssente zange kati amaanyi agali mu tiipu kuba nzisanga oyo alikola naye nga tamanya zeeyo ateeka kuba kati ebiseera ebisinga tunyuka kiro kati nanyukanga saa 7 ekiro oba 6 maximum times ali 6 naye nga nvaayo 6 kati nga okusala ku transport nina otambula okuva ku Dynasty ngende paka nga ekamoocha nfune oba ka boda ate saawa ezo taxi nzibu za kulinnya oyinza ogwa mu byabafere boda yabuseera kati awo ng'olina kutambulawo kati obiseeryewo kati bwofuna olina kuwaddeyo 5 omutwalo gakakana ng'olinawo omutwalo oba 2 kati egy'ebiri nga gijja kukutwala gikuze ofuneko oba n'ekyenkya ku makya zigwewo omusaala guligenda okujja era nga waakiri nga toyina mabanja naye kati wano osaba mpola siina zintwala ozala okufunayo semata nomuga semata ntwala nakusasula ng'omwezi guze gye bali kati ogenda otuuka bakuwadde emitwala ga 25 so mala gamba 15 gyange diriwa sebo oba 10 lyange diriwa olina gwe wajjako olinta ate 5 gyange ogakwekanga gugenza omusaala tuliddeko tulina kyokozeeko ziweddewo so tip is very important. Tip tuyamba nnyo. Nzira Serena tip yantasanga nnyo. So basically omunnayuganda zikisoga abaana ddala omukyala bw'oba olya mwe yakuwa nga bonoga nti kaddize Katonda omwana oyo mwewe tip newali tolina kyomwebaza just bw'oba ovaawo banga wadde mu church timpaddeyo yes to bless that person kuba tip yo ina amakulu era ndowooza bw'oba olaba abaawo kati wabangawo bagesiti betwamanyanga kyona atipinga olutalo lweri gwamugabula oyo gesiti wange oza hoteli esinga ovaamu nga oliwo eri yeekwata gesiti we anti madamu Ruth yaze tomukwata oyo wa ejayengeranga wobozze era ekirungi bagesiti bano abatiipu kyenja okwogera nabo beemanyi era amanya ninayo Evans wange kafo kano era watuuka call for me Evans I know how baba maika first class service kajja kujja budde kiki emmereyo ejja kwanguwa ekintu tabia empalana kubanga bwe maze Ruth nga manchi no client wa Evans yanyumiza mutipinga kanange wajja ne mwesooka ayinza kubanga ze mu zone yange kibaawo kati bwakuyita sikuwalana no kibaawo bibaawo abaaweera omuyajjala aleroka kati oyinza obba oli flooded vegetables okireka mpoziko nga ye guest njagala Ruth njagala Evans oyo yekka yaaba akola ki naye ero kitalo nga leero omugagga kakoleku naye ero babagagga mbebaza ne bwaba guli yamukoze era kutipinga era ajja kujja Evans naye kokola ki kolya leero oddayo kikube yongere kikuba nolabanga olunaku lukutambulira bulungi sometimes tubikola nga tumanyi kikitegeeza mu bulamu bw'omuntu tipu kuba weyitanze simanyi omuntu atatipinga mwewuunya waliwo abakozesa cards ndowooza abo temubaagala abaswiping tebabaagalira kubanga omanya tekuli tipu tewaba tipu naye ezo weba ezeeko tipu eba y'amaanyi kakati nja kuwa scenario twali ku Serena nenkola ku muzungu muzungu oyo ng'alina kaadi kakati n'asayininga naye ku biiru ye ateekako plus tip
6 digits. Wangi. Wow. Nazo shu. Tiowa wewa mwe mtwalo 10 ya tipu. Evans. Novao nga Jackpot ye kubiwe. Ayi nga juko yinano musala. Oh Lord. Sajja jeva tiyo. Abantu gwabagaba. Waliwo abantu abagaba. Kati woba ozifunye. Kati ngamba Evans toyo omuntu bakugamba nti mufere. Oso omukonda eminga. Omuti mufere bati. Anti waliwo abantu abagamba nti abo bafere babbawo bisente. Naye kati awadde Evans omusajja abadde agenda okadigida akutiipiiza talina bwakuyita. Talina bwampita. Oba mufere Weyagala. Mami yatuwa emitwalo 6. Era na forage funa. Buli yakola kolo. Kukwata kozino. Yakoze kolo. Nadia. Nene supervisor aliwa amazima. Supervisor manti ayinzo chibuti. Era twebaza nnyo manager Moses akasete kafe yakajja. So kati ovaye eri otuuka otya okuddamu okubanga like tulabe email ezze. Email wezze bakugambira bafere baveeko. Uncle Charles agamba tugenda kubakola ki okubaddamu. So bana abantu era batwala akabanga. Ne baddamu ne banzirira nti kale kongula. Nangamba kongula tugenda kuyita mu application yo katukuwa omuntu ono yogere naye. Bagame Kongs? Yes. Okay. Tiyo tuse ku point ey'okubiri. Wow. So tugenda kuwa omukyalo ono yogere naye. Era oyo omukyala kati mukwano gwange nnyo tuti. Buli omu amugamba alabe katomanyi kye wankolera naye gwe oli Katonda wange. Malayika ya Katonda. Naye amugamba oyinza obba naye gwe weebaze Mukama kukozesa. Awo nawe tuba ku stage eyo tulina kusaba ssente wadde. Nothing. Okay. Siina kye ntaddemu okuggyako data. Ng'omukyalo ono ndowooza naye yali tricky. Bamukweka mu email. Bamwatachinga. Saidi service yako nnyo bongo. So mbeeraawo kabama wangambye bwe bakugambye wayiseemu kiki naye. Gwe bagambye onyume naye oyogera naye. Anti nayogedde nabo. Nti ye. Okay. Kati lumu mama wange oyo Irene kwe kunga nze wampeereza screenshot ye. Omuntu bamwatachinga mbimanyi kuba ye musawo akolera mu system ebyo email wati. Tugenda okukeberanga omuntu mwali. Akulinze. Aninze. Kyokka maze wiiki eti. Osobodde omulizo bamukuleetere. Era olwamuweereza email nampeerezaawo message ku WhatsApp. Kyaha gwani kite oli bulungi. Mbuuza kyoyaga nti Ebungereza biri bitya ku kifo kino mukola ki bitambula bitya byonna. Kati awo nengamba okay nsirika. Omukyalo ono era yapostinga nnyo ebintu bya Katonda. Omwana status ye. Ate kati nze status sizigobere sizikozesa. Bo enteekayo siri nnyo omuntu ne nkyusa ne DP kati ntaddeyo ya Katonda nsobola okunyiriza ekifaananyi bampite. Faananyi ebodini. Ofaananyi naye byalaba. Yagala tukwataganye nga ate naye alaga ababbizi. Kakati lubalumu nga mpeereza ka message. Naye nja kuzzaako emabega omuntu ono wampeereza message ate tampeereza message ku ssimu ya Bungereza. Akozesa ssimu ya nsi ndala. Tewatyamu n'ogamba bannange ati awo wenzija. Yampeereza nga nono adding gwaliko namutegedde ono mufere. Kino ekinamba kyewa tikya Bungereza abantu b'Uganda nabo ba Bungereza. Ozannyira kwali. Ate ne wa posting atandaga kifo kiri kyendaba ku website. Goli walala. Goli muyayi. Naye nensirika. Mandi awo ngamba check your email. Kati nga omuzungu anziridde. Tisebo, congratulations. Oyiseewo. Tukwaniriza. Ugenda kuweereza kino ne kino. Applying ojje wano. Nsooka mbigamba mama wange
Bikira Maria n'akwata Bikira Maria tuyambe naye sibaffe Evans maama ali Bikira Maria mukazi wattu oze simanyi kale naye obimanyi basala abantu awo tutandise body parts kidney bajjamu ebitide kwanze kakata abantu nedda nti olaba ne bano be bavubuka be batwala obimanyi obimanyi nti mbimanyi ti okay kati nga sigala kumulamwa ne mugamba katulinde tulabe bye bakola ki yaweereza kati ne bampeereza amabaluwa ag'enjawulo nga gava eno kati awo ntandika okutegeera nti bano balabika baaki baoli kumula nga buli bbaluwa yonna stampu headline zonna zaawano mu Lungereza ne baŋŋamba woba applyingira visa bweti kola kino ne kino saba kino kino saba Wamputu era Uncle Charles kwagala nnyo oyo naye Katonda wange mulala apiina nga naye tukwataganira wamu omwami oyo yampa obudde anti Ruth yampa obudde bambi alina omulimu ya America naye yampa obudde akwagaliza step sikwekanya bambi oh dear yampa obudde simanyi bazadde bange bamukolera ki simanyi bugendo lwabwe na bazadde bange naye yambeererawo bambi amiina teegulumiza teyalina kyeyakola teyasabanga seetambula jangu olabirewo ddala oba tukyatambula producer akomyewo akawewo kamuyiseemu kyeyeekola checking akawula oba okyatambula kubanga wandise ndi in charge okay kale awo nonkubanja kati you have to pay me because I have been acting your part okay so Uncle Charles atambula naawe atambule naawe ngera naye mwebaza ambi teyakozesa ti zamanyi tolowooza no tutukozeemu ku nsobi olowooza so tututerezeemu wakino netutambulira wamu so tumaze tutandika okuapulayinga ate wano wonna nno mbyogera tetulina 100 neki kabibe 2 kabibe 3 tetulina neki okujjako wifi internet yokka naye tetulina Katonda ndaba yadde n'11 kyenteekamu ntadde okukkiriza na Mukama tutwala ku kompyuta kuba kugwa ku kintu kye tutasuubira tutambula tutandisa application kati ngayawo bwomaye bagamba kati Evans naye tutandisa ekintu kino olwo nno maama mbuuza kinaba musente meka Bungereza nga bagamba wabbeeyi mwana wange tetutiisa ku liigi ziri ennene zinasiza nedda ngamba tujja kisobola muteekayo application tugitandise online ate application eno nkutandika ebanga esaaga ne tutuuka application ne freezing ate baagala sente kati sebo okuyitawo wano olina okusasula e Bungereza health surcharge kuba ogenda kubeerawo omwaka gumu kuba bano bwe bampeereza ebbaluwa baŋŋamba nti Evans tukwaniriza e Bungereza otwegatteko okumala ebbanga lya mwaka gumu mwaka gumu guno tetukusasula naye tukuwe w'okusula tukuwe emmere tukuwa buli kimu ne kapoketi money kobeeramu nako akasembayako kakulu nnyo ngamba ti okay kapoketi money mwabamanyi kiri nti nze kama mugaba ngamba bagenda kunsigaza omwaka gumu wakakasa kama yebazi awo nga tutandisa application ekutte sasula health surcharge musinoonyeza nga tutunula ti sente mmeka zebaagala mama kwagala gye seyoga zitunuulira
tufuwa waoluwa mpulira kati nanko Charles naye nkyembayo musajja ati gyali yagera nagamba abantu bange bino banabisobola naye netuwewandaanda nga tusooka tutuula yanko Charles ogugo gukoze eki guwedde kati gusigadde erinze na mukwano gwange kwekirimu naye amukwaba nti naye oliku ono naye tebatuba bambi njagala nze ngende nnumba obubiina bwaffe mbuliremu batuyambe tulizaawo oyo mukadde maama saagala ntumire mu kintu nga tetukola kikonze tikikole nga tumala bbanga tetukiriiko etumala ebbanga kadde akama wantuuza tukoze tutya ngano mama obudde bukola ki buweddeyo kati kino kijjirawa kugambe luli nayagala okujja e Dubai nga ndi mu January kati tuyingidde Febu wempeera Febu ng'atandika mpaayo sente zange omwezi gwa Febu gwonna guggwako sirina kyenkola kati bano abantu ebbaluwa njiraba mu Maachi kati baŋŋamba Maachi baŋŋamba tukwagala e Bungereza mu June March, April, May, June myezi ebiri gy'olinawo nga gye nnina kati March aggwako mu process y'abano kumpeereza bireeta Bungereza tuyingira ki May mu May mwe nnina okuweerayo ki application tuvuga May sente zifuuse sente so olumalirizaawo mama tutuula nga ngamba Evans agenda mu bubiina genda mu bubiina tetuzirina kyesonyiwe kite awo nyigawo nga tusooka twawukana mu neŋŋamba anyway mukama gwamanyi ebyange teri mulala kumbe naye gy'alaze agenze ku vivi kuba ffenna vivi ye mundu yaffe ng'agenda ku vivi nga naye asaba lule naye simanyi kiki kyeyalaba simanyi kiki mukama kyeyamubikkulira nga nkonkona ku makya wasuza otya kuba ye yankonkona buli ku makya wasuza otya nti nasuze bulungi wasuza otya tukikole bwe nkomawo tulabe ekyo kikolera tugenda ng'agenda mu kabiina keeyo nga batutaasa naye era ngambe tulina okukola ki kukazzaayo ng'afuna kyafunye nga tuteekayo tugaba tukazanye kati kazaala leero we batukuba ku mutwe nga tukita tetuddamu kuwunyiriza kigambo kya kulinnya kufuluma wa nakusaayo visa kati visa tennagenda tukyali ku application sente zigenda awo baweereza enamba kati proceed naye no twali mu 10 awo olwa pawunda gwamu tutuuka ku visa charges kati tutuuse ku visa charges ya mwaka jjukira ya mwaka ebeera mu miliyoni 2 eza Uganda n'okuddawo nazo nazikoona nti didi olwaki mugamba yagamba gwe sikusonyiwa wano sirina kyekuzaako mwana wange oyagala ntunda ki tunda bibumba byange byonna kakati omanye ekizeeko tuwaayo kyapa kya wano gekyoyagala tuzeeko kuwaayo ekyapa kya wano tufune sente ati najjukira kati omanyi munze kyekinumya omutwe oba olina kwewumbako era olina kusirika mama mugambye ki ngamba mukama gwamanyi ebyange nebaza ekibiina kye mwebale tuwezanga era addayo mu bantu luno afuna mulala ti embeera eri etya mukama atuyamba tukola ki nga muzifuniza visa
Magisayo nejukira visa kuliko butakuwa ate nga sente visa tezidda. Hey, okay otyo tuwaayo ng'ate jjukira olina okuliina kuba twafuba okulaba tufuneyo sipandi y'omwezi ogumu. Tusaayo era nagaana ekisawo kyange ekipaakinge embasi ffe tugendayo n'akapapula ogendayo na kisawo wetotoleko mbawajini ojjayo gundi gidi nga Mukama njikimi tusaayo ate Mukama gwozigaba. kati jjukira obudde ze ali nina okusaba VIP standard ebbanga tebampa gwanvu nnyo ya mwezi kakati nina okusaayo akasente akanyamba afadhali nfune ku next week. Yes. Ate nako Mukama yatuyamba nti tukebera nti bwe tuteekayo akasente how early can we get Mukama akitukolera nga tufuna next week ng'ezo zeetaagibizaawo mu kiseera wennyini ngosaayo nazo nzito zitya nazo zikola ki tuzisaayo kati awo Mama afunye obuvumu alabye bwogedde ku lunaku naye kati yeebuuza Evans olagawa tetumanyi tugenda kwembasa tugenda kuki nga batugamba biffe birizidde bwono woolaga lunaku lutuuka ngenda banzijjako bigalo biki byonna tuddaka anti awo otandise okunyumyako TikTok efuse TikTok omanyi bangi balyoko boogera anti omanyi we bakuyita ku kino we batakuyita ku interview kaba kaweddemu we bakuyita ku interview wesabire kawo gwe twalaba nti bannange we bakuyitanga ku interview wesabire babakuma omutima twa. Omuzungu waweereza message kati message ya UKV1 nze bwe njiraba manyi ereeta acceptance kumbe baŋŋamba jangu ku interview ko Mama omusajja kye yayogera okijjukira TikTok tikijjukira bapi omutima twa tugume kyekyo naye nkwegaidde beera musajja kubiranko Charles nanti obiwulidde ti ntabani bamugumu ojja kukisobola ffe visa twagifunye. Amina nafuka amina afusa naye jjukira era nga wenagambe mu nsi y'okujja eno neera nina embassy emu gye natuukirirako ne ngenda n'Amina oyo omugumivu ne banyima oyo ye kwejjukirako olunaku nafuluma embassy eyo ne neebaka ne mpunga nazuukuka buzuukusi ng'owulya obugombe mu matu nemanya kalina okuddeeka naye nga kaabye gawedde mu kiwanga. So ogende eno bakuyise ngende eno ntuuka nti on time Sunday nakeera nyingira ka ofiisi nkola interview eggwa simu zitandika okikubye oyogedde bulungi bagikuwadde nti tebakuweerawo nti Evans owulira yeeyo bakubye tinedda tukole ki tugumiikirize nga nziraka ntuula so ayitawo bando zali a week game after there ndi awo ntuddeko angeera atalina byakukola waaba nina mukwano era ku kyaki yange balina omwana gwe baali naye nga gwe nakunyumiriza ate banyumiriza bano zenvaako gwe yafi omukyaki nga bayambye omwana oyo bagenze naye ebungereza nemulaba nga bapostinze balaga visa nengava naye kati nze nga simanyi nina n'application nga nagivaako nga ngivuddeko nga Mukama gwa nga sigirowoozaako naye nendaba omwana ono nga musanyufu nga Mukama weebale mwongerere omwana ono afune okuganja neeyo gyagenze osanyukira ku munnange nze yange sigirowooza nako tewakisaana mu sentence kiteekako nti Mukama nange kinkolere tuusa nga Mukama weebale nensanyuka nensigala nsikolinga kapositi nga Mukama weebale omwana ono
genda kwejogera joge evula yewooma agende yeyagale nezaawo omutwe mankyaguzaawo message kwe kuvuga ani ampeereza message yanko Charles wanayo takuta Charles kasaji endosoma Evans congratulations nze congratulations mwembukira okumala eddakiika nti sinanko Charles tugabana na email alaba emails zange nangamba neziruka zijeyo laptop yange ndokujula kongula funye visa endulu wala nasoko kaba tears of joy nakaba nempogana nenkaba bato bange mukulu waffe abadde mama aliwa atawuga atatusumbwa atawuga nakakokukaba wati kiki kyaliko zulu senzire eno nze ennyumba yonna ngibunye tikiki enkubira mayi ngakakati ate ne mama n'atakwata mukubira takwata kitokwata enkubirawo mama ebi yanga nti okimanya ekituuseewo viza ekoze ki eze fulubi bampadde awo ne tukuba enduula ngo Charles mukubidde tugakabidde wamu weebale byonna simanyi kyakugamba olutalo lukoze eki luwedde mukama weebale kakati awo ne batugamba tuli bayita okukima akatabo mpulira kakati ombigamba ne mama asanyuka naye nanga Evans simanyi naye nze mala kulaba ku katabo nzikirize mweri tuufu mweri afuse Thomas kiseera ngenda nakatabo kakati Bungereza akyusa ebintu byayo bakuwa electronic visa then mu passport bakuteeramu clearance entry clearance yo mpulira kati ntuuka nze sanyo hype nina entry clearance ngenda nkonzige wa mama mulage ti visa yeno kyokka siye visa yo already eri mu system system just opening a sim yongogira ndoza akiteeka abantu babbanga passport z'abantu mpulira so it's one of the security things kakati na kuluno nsumulula nsoma ngendo lengera entry clearance nga nebbanga lya myezi 3 nga mama visa ya myezi 3 kwa mwanange tokyongera kunzita ya myezi 3 twegiraba ikoma mu 2025 sente z'abakyala sente z'akabiina kumbe ngenda okusoma amateeka ngene myezi 3 kati bakuwa emyezi 3 obenga oyingira yes so bwegigwaho atonayingira ne visa ekola ki evaawo kati ebyo nga sibimanyi nenkubirirawo Uncle Charles anti okirabye Uncle Charles ogiraba bagamba any mistake in the sticker you call them they help you out Uncle Charles totaganya embatse jasonyu tobaako byozaayo sigaza kyokola kyolina tusooke tukakale tula kaawo ntamye nenda tulina okuzaayo bagamba ensobi yonna oba emailinga nozaayo akatabo bacorrecting information gwina kuba mwaka si myezi 3 nenda kuyekakana toyizwa luvannyuma nnyo tugasome tugategedde tieno entry clearance talolonga luggwa olwa kalino tulina tiketi visa tulina tiketi otusoti e Bungereza lutalo namba awo enjagala batumba tetukyayina we tusobola konkona bonawona mumazeeyo ate ekintu kino tukikolerawa ngera womanya abantu abatambula osooka kikuumira wano mu kibatu nga tonnakibanjirwa eri famire akikuumira wano mu lubatu naye njagala okutwala ekiseera kino nebaze anti wange Kula ne baganda be and the family all at once. Why?
bambeererawo mu kiseera kino cause nabeerako naye Rwanda okumala ebbanga mali ya mwezi gumu waliwo embeera eyatugatta so nga nze yali afunye essanyu lino y'omuntu gwe nayagalanga baneko naye kuba nzijukira twanyumyako emboozi y'okufuluma ne muga ensi zino ne zino zenjagala Bungereza lelele neŋŋamba eyo gye njagala naye nga mlinga naye simanyi oba ndikola ndigendayo kale ngaawo okimanyi ngenda Bungereza naye yeewuunya naye gwe kiza otya ebintu byesitategeera Bungereza ate teba omwana waffe tewakusala ebyenda tije ngenda tinkakasa namuweereza ki katabo muweereza akatabo akola ki akalaba agamba kakati okuzaako ki engeri gy'amanyi embeera alambuuza tiketi okuza okyayibazzi titukyakola ki tukyayiiya kale ng'agenda akwatagana na maama wange nga simanyi banyumya era omukyalo oyo n'abantu be ne beegatta ne bangulira ki tiketi endeeta era ne bamunyonya ennungi ngenda kweyagala mpulira ne bagisasula nti ndi awo nti Evans nsaba okebera kusimya kuba twali ku video call ndampeereza message enda okubikkula nga olutiketi luli kuli empunga waawo nodamu noofa negamba wow Mukama weebale kino kyekikola kyekisinga weebale nnyo weebale taata awo mikwano gyange nensooka ngisaamu olukomo tikabuloni kyawedde dda ntema lunaki olunaku lwe luno entebe otuuka gitawo era olwego ebbanga nali sikyakala nnyo nekolo nakyakala naye maama wange Evans nga tangayana kukola lugendo lwa ssaawa 2 olagawa ofuna obuzibu mwana wange olimu sente z'abakyala oddawa kiki kyoyagala okukola tove wakawa era nzijukira kati omuntu ayinza okwebuuza wali tokola wali kati application eno nagikolera saddaaka nnyingi kyenyinza okugamba nga ki mulimu engeri gye nayagala omulimu gwange nva ku restaurant ekiro banjagala nzireyo saa 6 kati nze abeera ekasanga nina okkeerako kati ninovyekanga ku ssaawa 3 so that saa 6 zinsangawo ku mulimu nino kati ng'obudde ate application etuuse balina kye bakwagaza ate toliiwo kastamp okofuna kufananyi kano kola kino ate siri available anina okwegoba osooka otunulira application newankubadde wali tomanyi nti bituufu but you believed. I believed. Bakama bange kyabayisawo because I was nice stuff. Ne bakuba masimu ndelelede ne mbabuzabuza nenga nyananga omulimu gunnuma okusuulawo naye era ne balemerako nanga musajja gwo ku mawokole nagamba oba omusaala tukuwa mutono tukwongeze ne banongeza n'omusaala awo because they knew I was determined on my work. Saddanga nti gwe toyina ssente sijja kukola oba ompadde tipu oba tompadde oba oyina ssente oba toyina mwenna nze nja batwalanga kintu kitya kyekimu oyagala kwanguyiza simayiro gyagala byonna nja kukola ki nja kikkolera naye nentuuka nenga kaneeweeyo kati ab'omulimu awo akulabyawo ng'ataali mwana ono mugayaavu kumbe nze nna kyendiko. So mulimu navuddeyo nsiconcentrate ku application amagoba nga funye kati nsigadde waka kusaba weetereza. Amiina. Sigala nga nsaba busabi kugenda. But wakikiza oba paka ngomaze kulinnya kutuuka wano.
I think ne bwe nalinya nentuuka wano nasemukanga maama sikirize nti ndi n'olingizaako emabega oba oliwa mperere Ongereza ddala oba okyali mperere wampeewo ne maama wange era ngayinza naye kituufu nti ye ndi eno kituufu nzalina omwana emungereza mutabani nti yaggwe ti yenze ate oseka ki awo mugagwe tegeka box gisumulula ennyama ogirabikira nga tuwumbawumba oba kati bwaweereza omuvubuka ali eyo ng'embeera bwemunyigiriza alowooza ku biragalalagala alowoozaako bintu ntu like bimudivertinga kubanga oyise mu episodes eziwerako ng'obula nakuyinga mu depression ng'onyigiriziddwa n'owulira ng'osembayo nga tolina kiddako bwobubaka ki bw'osooka omuvubuka ali challenged mu mbeera nga gy'ozooyitamu? Nze olwaleero nyinza okuba ne bye tunyumiza wano. They have not really had the path of my journey. Naye obulamu bwange tebubadde bwangu. However, abaana bano badde bayinza obba bagamba obulamu bwono like bwangu. Naye ate siwe bukoze ekyo. Kuba nze muntu asmiling. I'm a happy person. Yes. I love to keep my people around me when they are happy. So stera nnyo kulaga ate nze kinnuma eri bantu bange. Kuba obulamu n'ogaane kati kanzire ku kino ebikyako ebiragalalagala bye bisinga kyaka kino ebyo byonna tulingizaayo mu lugendo luno. Naye kyenyinza okwadvisinga muvubuka munnange aliyo ndaba oba oyina ekirooto kiremereko okukuliriza amalala gaffe si kyekintu ekisinga kuba go gakuba ekigo si kibi kuba nago waliwo amalala ne weewulirira mu mwani mwoli naye ng'ate tegakyusa kikula kyo. You can be proud to be a wise person. Yes. You can be proud to be a hardworking person. Buba naga amalala nga weewulira mu kyokola amalala amalungi. Yes. Kola tolingiririza musawo z'abalala lemerako ate ekiseera kyo kijja tuuka. Gwoba owulira weeyina gye wera kuba nantu wange anti Fiona kunfumiddeko nakeera ku makya ninjogera oluzungu out of the blue. So are you visiting me at my house in Colorado? Kati guys osala mutabani olota tugenda kuva wano oli wano nafu ate oba wakufuluma eddungu terikuleka ogwira naye atyogeranga muki murad naye yatuuka ekiseera nakkiriza before even all this ngamba igwe oli Mungereza oba oli Mumerika. Amen. Kuba yanga buli kaseera nkyogera I was reading and nkyogera goli Mungereza toyi n'emikwano gyawe gyonna gyalora guyogera n'Omumerika all the way back naye nabo baatuuka tukola oba tuyirirye naye muganda waffe tetukyewuunya ng'olina ky'otuuseeko oba olemeddeko. Bubaka ki bw'olina eri abantu abalya ssente z'abantu aba struggling like you abagamba nti tugenda kufunira visa tugenda kutwala wano tugenda kukola ki? What message do you have for them without naming them? Abantu ngabo, because really I'll tell all people who are trying to leave Uganda tuleme kuba bagayavu. I'll first blame ourselves. Kuba ffe obugayavu bwaffe bwe butuleeteddwa okubbibwa. Kuba toso kati kuba ne application nali willing onoonya agent oginkolera naye obugayavu bwange oba nabuse ebbali ate neebaza nti nalina omuntu omukulu Uncle Charles eyankwatako eyanjagaliza nti nannyambako tutambulire wamu. Kuba Cynthia yabimanyi era naye yandadaga afuna akola ki abikuteerayo naye yatambula wamu nange basina ssente gye muwadde talina kyaneesigamyeko kunzijjako wabula yanjagaliza ng'omwana ne tutambulira wamu. So ndowooza abantu abasinga bugayaavu bw'olowooza tosobola kyekiri kyetaaga gwekkiririzeemu nti kino okisobola then you'll achieve. So abantu abasinga balowooza kino sikisobola then ne bakwata abana abantu kuba nabo abantu tebamanyi kojja kumulisaamu mabegako na agent era nali njiya kufuluma ne muwa ssente byonna tubimaze
nentuuka osoma application nga tenza agitereza nga gwe agent ati bannange kano nga wakoze bubi nti afuna peni sazaawo sazaawo kyokka already application ziri online kati eno just print out ya nti gwe sazaawo bajja kitegeera nolabanga sente byonna bimala budde. So I think people should just bekkiririzeemu teri muntu ajja kutuusa bwolowooza gwe osobola kwetuusa. So ekyeŋŋamba abantu abali eyo already gwe simanyi oba nsobola okukyusa ngolowooza okufeera n'olya ku balala bwe bulamu, but all I can say ono Mukama teerabira talya mandaazi ate talya paani. Gwe mu kiseera kino right now olaba oganyulwamu naye buli amaziga mu muntu oyo gakaaba manya oli kisasulira ate these are generation curses. Leero gweoyinza okusucceedinga ogenda kuzaala abaana balizaala abaana. So just kyenyinza okugamba gwe buli kyokola lowooza ku ntumbo ez'omwana wo n'ezizo. That's all I can say. Gwe lowooza nti bwe omwana wange yaliba atya amaziga gano gentonyesa abantu abantu abaliva ku mugongo gwange baliba batya because right now for you tojja kukiraba. So I can't tell you kyusa weekube mu maaso Mukama kuba nosaana abantu bano basaba bagenda basaba bagenda bakola. These are people in our daily life. Yes. So akugamba kola kino. That's the factor. That's the reality. But all the thing I think kyenyinza okutunuzaamu gotunula mabegawo abaana bogenda okuzaala n'abaana bwe banaazaala basanga amaziga g'abantu abo lwaki basanga amaziga gano kubeera omuntu bwakolimanga kale n'omwana we alikisasulira kubanze mmange naye bwe yakaabanga teyakaabanga kugamba nti musajja gwe olikiraba kale naawe olikiraba oba omwana wo waliba alina wayagala otuuka oliraba wakolaki. So I think that's all I can say. Gwe kitunulemu bw'oba owulira lugendo lw'oyagaliza obulamu bw'abaana bo it's up to you naye era n'ekiseera kyo kijja tuuka okome. Thank you so much. What are the challenges z'osanze eno teeka bakasembayo ebbanga kati lyomazeewoko? Ebbanga limaze Bungereza. I think first challenge it was the hype kuba najja ndaba Bungereza kye bakyogerako Bungereza era Bungereza yeyo taala gyenyinza okugamba sisanze Bungereza kubanga eri ettaala nebakyogera tosanga ebituko street n'olonda zobuzaati ate kiki ogenda kunkona bukokonya kali mukajje esente zigenda kunyekanga ate ogenda kubojoga ogenda kugabenzi no bijja mpola kyenjize nti obulamu busigala bwe bumu kyusiza bukyusa kifaananyi oba kyendaba oba buliri bwensulako naye ate obona obulamu bwe bubadde Uganda bwe buno obukolaki ate nabo bukyukamu just kubaana ebintu bikyukamu nti woba entambulayo ejja kwamuyizibwa okuba kulya emmere ejja kukyukamu wekuba kwebaka kitanda kyo kijja kukyukamu empewo gyojja okufuna yanjawulo naye ate itinerary obulamu bwange oba waabanze sigala yani. So what's your goal? So to be my goal njagala nezimbe nganze ng'omuvubuka nsobola olaba naye ensonga enkulu ebyo byonna tebina ngasiina nange kyenneekolera nsekedde nawo ensonga enkulu kulaba nga maama wange asanyuka. Wentegedde tekifuna obuzibu? Kifunamu obuzibu y'amaanyi. Nze essanyu lyange kati nze newe sisanyuka kati naye nfaga nenga kati gino emyaka 5 gya kusanyusa mmange emyaka 5 wengene otandika okwezimba ndi wiiri ngakikola kuba kati yata amaze emyaka 22 ngakikola kati nze wensalako emyaka 5 nenga gino gijo oyagala lagawa oyagala kulyaki oyagala kwebakawa kyekyoka naye bw'ona ofuna omukyala taasanga obuzibu kwa maama alabika ye first priority. Banga lyonna mama nga jabba first priority. Amina. Bamama jju. Banga lyonna kinyinza owulika ng'omulala naye gwe gwendabye obukula ate sobola kwagala kusinga mama wange. However, my mom will always have to respect my family. Yes. Bwe mba ntandise olugendo lwange ng'omusajja nti nfunye omukyala ntandise family
mama wange alina okukirespecting ate nange mba nina okukola ki okukimanya so protect your wife nina okuba n'obuvunaanyizibwa bwange nti kale ono oyo mukyala era yagenda zaala abaana abange bazzukulu be kati nze njagala nveeko wabula kati atunudde ekifaananyi ekyo nti kati omwana alese abaki abazzukulu. Are you mommy's boy? Yeah, I would say that because sina bwenkyeganira buli kyokola twakubuuza maama si buli kyenkola naye ate mu buli kintu kyempulira nti kizito wenzitoowererwa ntegeezaako. Mami, thank you so much, Evans, for your time. And thank you for sharing with me, with RKB. Kitegeeza kyamaanyi nnyo. Kati t-shirt kantu keerabira. Ricardo olina okubanga okambadde. Akampa n'okukamba. Maama wamanya okutuuka eno ne mwerabira ebiri eri. Nogali muzzukulu wa Katende? Abaana olulimi lwange. Ekipapara enkaka. Simanyi oba naye nsaba Mukama situuka waawo naye sisobola. Nsaba Mukama kunkulembera mu lugendo lwange kyusa obulamu bwa muto wange maama wange muto wange famire yange kyenja okwogera buli muntu abadde mu lugendo lwange okulaba nga mbaako bwetuuka n'oba wakasukayo kayinja gye kimanye nti wemba bulungi oli bulungi n'oba oba wansiimula kagatto n'oba oyine etafaali ly'otadde ku lugendo lwange I'll be there for you. Thank you so much. Era nsaba Mukama nneme kwerabira abantu. Amina Mukama kikutuuseeko ekyo naye kisinga obukulu kyonna nze kye nsinga okukusabira Evans. Mukama akwogera n'ak'omutima gwo osanyuse maama omusangula amaziga. Omulabeko ng'akaaba amaziga ag'essanyu natakaba amaziga ga nnaku okitegeera. Amina. Ndowooza kyekyo. Olina ekyekyo wadde otusharingako? No. Nothing much, yeah? Kale. Thank you so much for your time. Just maybe happy okusanga. Okusanga senga wange. Yobadde sirina nnyo okolagana naye nga nnyumirwa shows. Bambi, thank you. Yeah, naye nga yanza nnyo neyanza okumpa omukisa guno. Siri nnyo omuntu wa kamera naye what I think motivated me is Evans oyo omulala aliyo. Chris Evans? Nongamba Evans oyo omuntu omulala yeeka nga Evans. N'oba ekirooto kyo sikyakufuluma Uganda. I'm not kupika abantu kuva Uganda. Uganda is a beautiful country. Yes. Naye omuvubuka ali eyo agezaako okubaako waali. Tova ku mulamwa. Oyinza oboyine nawe oyagala okutuuka. Mu lugendo lwange nze kyenyinza okugamba tova Katonda, tova ku mulamwa. Kubanze saba Katonda. Amina. Saakuliriza sente kuva Katonda. Cause namala ebbanga nga mpeereza Katonda mu church. Nga sigulumiza nti mumpe sente. Nzije nkuba ekivuga. Sente ozivaako no mwana wa. Sente bwe mulamwa. Naye Katonda yasooka of course. Naye ate Katonda. Nankulembera. Amina. Sitoma nebaza bwebaza. Negwe Chris Evans omumanyi omuyimbi. Kawezi. Mumanyi. Omwinako Oluganda. Fana. Kintu kyaba Evans okwogera bwe batyo. Okwogera batyo. Anti munna. Ale obeere bulungi. Bye bye.